abakinjaje Kasambye Mubende bali mukulajana olw'okusengulwa ne bajiwa mu Lufula ennyonyi ne batwalibwa mu kifo ekikyafu ate nga kifonda bamala okigula kya kasasiro ne bazimbamu akayumba kano ng'ekyali ggombolola kati batugamba ye Lufula. Kiddirio omusawo w'ebisolo mu tawuni kansi Kasambye okuwa ekiwandiiko kumba kye bayise kikiro kitwala omunaku okutawaddewadde sitampo yonna nga kibawa ennaku 14 okubeera nga basenguse okudda mu kifo ekipya ekyabaweereddwa. Kiro kitwala omunaku we tukolera ayagala bbuta yokka yebeekola. Bategeeza nti omusawo wa tawuni kanso yabasuulawo. Omusawo amala ebbanga ddene nga tali ku saaviisi nga ninyumirwa wabula sitampu alina omuntu gwe yagirekera yakola yakubako sitampu ate bwakomawo n'atutulugunya nnyo n'atubinika emisolo. Nga bakulemeddwamu ssente wa Bedonosi bagamba nti Lufula eno tetukakanya mutindo gwa byabulamu okusinziira ku kasasiro ajjudde mu kifo kino. Fuuti 25 toyinza kuteekamu nti bamala okugula ettaka lyeyongere era balongooseewo batulage ettaka eddene eno yafuuse kanso n'obusa tebulina gye bulaga mpi WCB ojja kuba omaze okufuuka ekitagasa. Tulina akakiiko akatutwala ng'abakinjaali musawo kaatawa kitiibwa era ffe tetuli bamativu ku kafo ke batutaddemu. Bali basaba bonna bekikwatako babayambe ku nsonga eno. Musawo w'ebyobulamu ajje wano bw'atuukawo n'alaba kasasiro ono gwe tusaliramu ente zaffe tujja kusala kasita atukkiriza. Kansala w'omuluka gw'e Kasambye Kelvin Vincent Kimugu agamba Town Council esanye yamba abakinjaje ku lw'ensonga nti omulimu gwabwe gwe gukyasinze kuyingiza omusolo e Kasambye. Wabula bagenda kubeera nga bajje Mubende wali standard ya Lufula bagulengayo ennyama yaabwe bagireetenga wano ate kimanyi kigenda tunyigiriza nga ffe aba kanso mu nnyingiza y'omusolo olw'ensonga bwe baba ennyama bagigula eri mu abata ye Mubende nga baleeta wano bajja funa nga za butcher license. Ate Meya Bwembo Moses yagamba nti okusenguluka kw'abakinjaje kwava ku kitongole ky'ennyama kubagamba nti bakyuse Lufula okukijja mu bantu kuba n'ekifo kyali kiwunya ne basabibwa okufuna ekiba ekigazi obulungi. Ekitongole ky'ebyobulamu kyagiwera weeri ewunya era waliwo abantu bangi era ne batutegeeza tunoonye ekifo ekirala ekyokuteekamu Lufula tugijje mu bantu. Agamba nti ekyokusima mu Lufula bakifunye dda nga kibulamu kuzimbibwamu. Ku nsonga y'omusawo Meya Bwemba agamba nti abadde takimanye nti omusawo takola mulimu gwe. Okugamba nti omusawo tabeerawo era sitampu agirekera musazi eyo message mpya gyendi era buvunaanyizibwa bwange okukakasa nti omusawo oyo annyonnyola lwaki takola mulimu nga we yatendekebwa. Ye musawo Evelyn Stella Nambi asangiddwa ku mulimu gwe ng'akuba sitamu ku nnyama gy'amaze okebera akudalidde bayisa bamulimirako nga bw'atagenda. Nakasajja teri ajja kumalako naye wobeerawo notandikugamba musawo nze ninga bw'olaba Samattu. Musa Kabogoza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.